Poliisi esabye bannayuganda okubeera obulindaala okulwanyisa ebikolwa eby'obutujju ebigambibwa nti bikolebwa abayeekera ba ADF abali wano mu ggwanga Uganda. Poliisi wano esinze kunokolayo abantu abawangaalira mu bifo ebirimu abantu abangi omuli obutale, paaka z'ebidduka, amasinzizo n'ebifo ebirala, n'esaba abantu mu bifo ebyo okukolera wamu n'abakuumaddembe okwerinda ebikolwa nga bino eggwanga lisigale nga lirimu emirembe. Poliisi okulabula bw'eti kiddiridde olunaku olw'eggulo eggye ly'eggwanga erya UPDF okukuba omukazi amasasi agaamutiddewo agambibwa nti yabadde yeetisse ebbomu era nga yabadde ayagala kugitulisiza mu katale k'e Kaleerwe. Okusinziira ku poliisi, okusinziira ku UPDF, omukyalo ono ebadde emaze ebbanga ng'emulondoola era bwe yalinnye boodabooda okuva mu bitundu by'e Busega bw'etyo yamugoberedde n'ekizuula nti ensawo gye yabadde nayo yabaddemu bbomu kwe kumukuba amasasi agaamutiddewo. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Lusoke Kituuma asinzidde ku kitebe kya poliisi e Naggulu n'asaba abakulembeze abatwala ebifo ebimenyeddwa okussaawo enkolagana ennungi n'ab'ebyokwerinda okulwanyisa obutujju. Mu ngeri y'emu Lusoke Kituuma agambye nti poliisi etandise okunoonyereza ku kya Dr. John Spire Kiggundu abadde dokita era muganda wa Dr. Spire Ssentongo amanyiddwa ennyo mu kukuba katyuni. Poliisi etandise okunoonyereza ku nfa ye. Dr. Spire Kiggundu yasangiddwa ng'afudde mu kifo ekimu kyokka ng'ekyaviiriddeko okufa kwe tekinnamanyika, wabula Lusoke Kituuma ategeezezza nti poliisi yayungudde dda abakugu okutandika okunoonyereza ku nfa ye. Ebyo nga bikyalabwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuwandiisa abantu mu ggwanga ekyannira kigambye nti kyakawandiisa abantu obukadde 3.5 mu nteekateeka ey'okuzza obuggya endagamuntu okwetoolola ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ekitongole kino kyatandika omulimu guno omwezi oguwedde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa ne mukyala we baamala dda okwewandiisa so nga ne Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga yeewandiisa era n'akunga abantu ba Kabaka okujjumbira enteekateeka eyo. Niri etegeezezza nti okusoomooza kwekyalina be bazadde abagenda okuwandiisa endagamuntu zaabwe n'okuzizza obuggya wabula nga tebatwala baana baabwe kyokka nga nabo enteekateeka eneebazingiramu. Omu ku bawandiisi ba Nira, Kereya Olama, asinzidde e Naggulu ku kitebe kya poliisi wadde ayogerako ne bannamawulire n'agamba nti abaana abato basaanye okutwalibwa bawandiisibwe kubanga enteekateeka eyo ebakwatako. Ekyo nno ffe ng'abannira kituzaamu amaanyi nti abannayuganda bongedde okujjumbira era balabye amakulu g'endagamuntu era bazze mu bungi okwongera okulaga nti twagala tumanyibwe tufune density zaffe ez'enjawulo ate obaolyawo n'obuweereza n'empeereza za gavumenti ez'enjawulo twongere okuziganyirwamu ng'abannayuganda bonna bwe basaanidde. Olama agambye nti n'abemulugunya ku kya Nira okubuuza abantu ebikwata ku mawanga gaabwe ti Nira eyagala okumanya abantu beewa endagamuntu oba bannayuganda. Akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ky'NUP kasobeddwa olw'omuwendo gw'abantu abeeyiye ku kitebe kino okuggyayo empapula nga beegwanyiza ebifo eby'enjawulo naddala ku lunaku luno olusembayo ng'ate n'abamu bazze n'empapula enjingirire. Olw'omuwendo gw'abantu ogweyongedde, abakulira akakiiko k'ebyokulonda mu NUP basazeewo okugoba bamu ku bantu be balumiriza nti balina empapula ez'obuyigiriza enjingirire nga n'abamu bazitankana. Abamu ku baggyeyo empapula olwaleero ye Ssaabawandiisi w'NUP David Lewis Rubongoya era ono agambye nti ekimuleese okwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti owa Kampala Central kwe kutuusa eddoboozi ly'abannakampala mu Paalamenti. Rubongoya awanjagidde bannakibiina okukkiriza okwogerezeganya n'abo be baagala okwesimbawo nabo beerondemu omuntu okukendeeza ku mujjuzo. Rubongoya agambye nti mu kiseera kino waliwo abantu abasukka mu 20 abavuganya ku kifo ekimu kwe kubasaba bakkaanye era bakkiriziganye emirimu gy'ekibiina gigende mu maaso.
ku nsonga ya butyabwe nsobola okubalansinga emirimu gy'obwa secretary general n'obubaka bwa palamenti ekyo kyangu nnyo kubanga era ne kati emirimu gyekola mingi era gikola effective. Ekirala tumaze ebbanga nga wano tugezaako okuzimba abakulembeze n'obukulembeze, so ebiseera ebimu mbeera siri wano naye olaba emirimu nga gitambula kyetuyita delegation mu luzungu kubanga obuyinza babujja ku division level ne babutwala ku KCCA ku City Hall nga bagamba nti City Hall egenda kusobola kuteekateekera divisions zonna, naye tuze tulaba nti KCCA authority tebadde effective. Kyova olaba tubadde twogera ku nsonga y'okulaba nga divisions ezo ziramu ne zibeera empowered. Tulina bameyaza ba divisions naye bali eyo balina bye balowooza ng'abantu naye tebisobola kutuukirira nga tebalina budget esobola kukyusa mu bintu ebyo. Ku nsonga ya butyabwe nsobola okubalansinga emirimu gy'obwa secretary general n'obubaka bwa palamenti ekyo kyangu nnyo. Ebyo nga bikyali awo, okugoba obwavu mu maka, okutumbula ebyobulamu, okutuusa amazzi amayonjo ku bannansi, amasannyalaze n'ebirala bwe bubaka obuli ku mimwa gy'abo abeegwanyiza okukwatira NRM mu bendera mu kalulu k'omwaka 2026. Omusasu waffe Betty Ziwa yalina ebisingawo. Olwaleero oluyingidde olunaku olwokutaano ng'akakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina kya NRM akakulemberwa Dr. Tango Doi kasunsulamu abanavuganya mu kamufu k'ekibiina kino ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogujja. Akasunsulwamu kuliko minisita ow'ebyokwerinda n'ensonga z'abazirwanako Jacob Oboth ng'ono ayagala kuddamu kukiikirira abantu ba West Budama Central mu disitulikiti y'e Tororo mu palamenti. Oluvannyuma lw'okusunsulwamu Jacob Oboth agumizza Abannayuganda ku nsonga z'ebyokwerinda era n'abasaba okukuuma emirembe n'okugoberera amateeka g'ebyokulonda mu kiseera kino kye tulimu. Temutya kubanga Uganda People's Defence Forces ne Uganda Police bakola kintu kyonna kisoboka okulaba nti Uganda eri safe, era Abannayuganda mugende mu maaso okukola emirimu gya kwerinda mubirekere aba UPDF. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina kino Dr. Tango Doi ategeezezza bannamawulire nti ssentebe w'ekibiina kyabwe Mwami Yoweri Kaguta Museveni agenda kuggyayo empapula ez'okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga wamu n'obwa ssentebe bw'ekibiina kyabwe ku lunaku olw'omukaaga. 8 CBS FM nze Betty Ziwa wano e Kyaddondo ku kakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina kya NRM. Ye ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Dr. Tango Doi ayaniriza ekya Shatsi Muselule Kuteesa okuva mu lwokaano lw'Amawogola North ng'agamba nti kino kigenda kutumbula enkolagana n'obumu mu disitulikiti y'e Ssembabule. Okusinziira ku Tango Doi, Muselule yasazeewo okuva mu lwokaano nga tawaliriziddwa era n'ategeeza nti kino kigenda kukendeeza ku bunkenke n'okusika omuguwa ebibaddewo mu bannakibiina kya NRM mu disitulikiti y'e Ssembabule. The two leaders from Ssembabule, Honorable Shatsi Kuteesa and Honorable Sodo Kaguta, for dialoguing and accepting that one steps down for the other. It makes our life easier, it makes our processes refined, and we shall handle Ssembabule with them since they reached a dialogue. Mu ngeri emu Dr. Tango Doi asabye bannakibiina kya NRM ettololo okubeera abakkakkamu wakati mu nteekateeka ey'okutandikawo ebitundu ebipya mu disitulikiti eyo. Omukulembeze w'eggwanga gye buvuddeko yasuubiza abantu mu disitulikiti y'Ettolo mu mwezi ogwokuna nti mu disitulikiti eyo yali agenda kuteekawo ebifo eby'enjawulo okukendeeza ku kusika omuguwa. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakutuswako Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Omulamuzi bw'abanga asalira omusibe ekibonerezo kimukakatako okusooka okutunula mu bbanga ly'amaze ku alimanda nga munnamateeka Amuza Ssekidde bw'annyonnyola. Omuntu yenna singa abavunaanibwa omusango gw'obumenyi bw'amateeka gwe tuyita criminal offense n'aba ng'awooza tava bweru wabula ng'ava mu kkomera kye tuyita okuva ku remand, oba singa kkooti etuuka okumusalira ekibonerezo n'emusalira ekibonerezo nga kyakusibwa, ebbanga omuntu oyo ly'aba amaze ng'ali ku remand libalibwa wamu
n'ebbanga lyaba asaliddwa okuba nti asaavinga mu kibonerezo. Kitegeeza nti singa kkooti emusalira okusaavinga emyaka 2 mu kkomera naye nga ku remand already abadde atambuzzaako omwaka gumu obanga amazeeyo omwaka gumu, kitegeeza nti aba asigazzaayo omwaka gumu nga gokka gwajja okusibwa. Bamulekwa e Masaka balaajanidde omukulembeze w'eggwanga abataase ku mukyala eyeeyisa omukozi mu maka g'obwa pulezidenti eyagenze ku kyalo Butenga mu disitulikiti y'e Bukomansimbi n'atuuza olukiiko ku ttaka eriwezaako yiika 8 n'ekitundu n'alagira bamulekwa okulyamuka nga kw'otadde n'okubatiisatiisa n'emmundu ng'agamba nti ye omukulembeze w'eggwanga yamuwa obuyinza obujja n'emisango gy'ettaka mu kkooti. Omusasi waffe Ssaalongoto Omusange Kayinja yalina ebisingawo. Omukyala bamulekwa gwe balumiriza ye Natolo Aneti wabula nga CBS ekitegeddeko nti ava mu ofiisi y'emmeeza mu maka g'obwa pulezidenti erwanyisa ekibbattaka eya General Lukyamuzi ng'ono bamulumiriza okugenda e Butenga mu disitulikiti y'e Bukomansimbi n'amagye n'emmundu ku ttaka ly'omugenzi muti wa Bbanja wabula nga bwe yagendeddeyo ng'ensonga ziri mu kkooti enkulu e Masaka nga mu lukiiko luno abamu ku bamulekwa balumiriza Natolo Aneti okubatiisatiisa n'emmundu gye yazze yeesibye mu kiwato awamu n'empingu n'abalabula okuva ku ttaka lino eriwezaako yiika 8 n'ekitundu ng'agamba nti ye pulezidenti yamuwa obuyinza nti emisango gy'ettaka ne bwe giba giri mu kkooti asobola okugiggyayo. Tulina buli kimu naye teyatukkiriza wadde kwogera n'agamba ye ava mu president's office era asobola okukola ekintu kyonna ky'ayagala n'agamba n'ekibanja agenda kiteekako caveat for 1 week ne tumugamba ssebo leeta ekiragiro ekitugaana okukola ki okuddamu okulima n'agamba nze Lisa nva mu ofiisi ya pulezidenti era bwe muba mwagala okummanya mujja kummanya nyaddyawo pisito. CBS esobodde okwogerako n'omukyalo ono Natolo Aneti n'akkiriza nti ddala yazze n'amagye n'emmundu kuba azirina mu mateeka nti era zaamuweebwa ab'enkambi y'amagye Kasijjagirwa kyokka yeegaanye okuzigirayo bamulekwa mu lukiiko. Pisito yange sigijjirangayo muntu security organize zonna zaaliwo abalindize emmundu yange ne bagirabanga mweri ngiina era ngiina era amannya gange Aneti Natolo ngiina IDC yaliwo EPC yaliwo bonna baaliwo tewali atamanyi emmundu eyo. Ssaalongoto Omusange Kayinja ku lwa CBS ndi mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Obulamu bwe bugaga. Dr. Yasin Sekidde annyonnyola nti obubonero obw'omuntu obulaga alusaazi butera okufaanagana n'obwa kkookolo. Awo empeera amagezi omuntu yenna alina obubonero obwa alusaazi nga tebugenda omuli okuzimba olubuto owulira nga lukwokya owulira nga kkuse nga ate tonnalya okulyako akatono n'owulira nga ate okkuse nnyo okusinduukirirwa emmeeme n'okubeera nga ofuluma obubi obuddugavu. Obubonero obwo bwonna bwonna mu alusaazi tubusangayo so ate nga ne mu kansa w'omu lubuto tubusangayo. N'olwekyo omuntu yenna alina obubonero obwo amagezi genkuwa nti noonya omukugu asobola okukwawulira wakati wa alusaazi ate ne kansa w'omu lubuto. Abatuuze b'ebufubira mu kibuga Jinja baguddemu entiisa omusajja Kaya Faruku omutaka w'ensimba Butagaya bwakubiddwa amasannyalaze ne gamuttirawo. Abatuuze bagamba nti tebamanyi omugenzi kyabadde anoonya waggulu ku kizimbe kya kalina amasannyalaze gye gamukubidde. Alinga oba ayitidde olengeza ki sayidi eno then yakukona kuki ku masannyalaze kuba abantu okula tutegera nga omuntu afiira kikubye nga ki nga transformer kibwatuuke nga ki nga transformer ekibalaze nga muntu ali awo wansi muliro okola ki kunyooka okutegera nga omuntu aliwa ali awo wansi. Ate kansala bw'ekitundu kino ku Jinja Northern Division Amina Mirembe asabye ab'ekitongole ky'amasannyalaze okutereeza waya ezirengejjera ku nnyumba z'agambye nti ziteeka obulamu bw'abantu mu matigga. Nkubiriza omulanga nibeene bizimbe bona babiyongera obukuumi olw'okuba nti omuntu ono enfaaye aliko olw'okuba nti baidi waabise olw'okuba nti ekizimbe kino kiri ku geeti bo gye bakoba nti teigulwa aye nga engeri yatuuseemu waigulu eyatuuka okufiira eyo yoona tetegeereke.